There is no need to panic. The church will never be in a state of chaos. The Pope is still there with us, and after the Pope, they will have a conclave and they will choose another Pope as soon as possible. But on the issue of his ill health, I think it is very good. Yeah. Yes? Yeah, omukulembeze Papa mwennyini wa Vatican mutuufu okuresigninga oba kuva mu bintu by'okukulembera eddiini ey'Abakatolika ennungi, naye bw'aba akirabye nti kye kyennyini amaanyi tasobola oba waliwo ebirala by'ayagala kukola kirungi, ate kyakulabirako ky'abantu bonna. Kipya nnyo mu myaka nga 6 okulaba nti Papa asobola kuresigninga, naye nga church ye ina ntwaza yayo, ate ne Papa ndowooza waliwo ensonga ze zamuleetera okusalawo nti ye ng'omuntu kati kawumulemu.